ngo jali ayogeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekagwe tuwuliriza talina musinga kabaka wa nga tugenda maaso n'okutuusaako emboozi ezikwata ku matikira ga kabaka agasatu mu ebiri tukuleetedde ebika by'endeku na lwaki zikyali za nkizo. So endeku kiba kirime era okusimbwa kwayo eba esimbwa na nsigo era endeku teyemeza si ekintu ekyemeza kyokka ku ekyokuttale esimbibwa busimbibwa era olusanga balinga ye mulimi wa ndeku. Endeku kabula butugire eno gye banyweramu omwenge ng'obulago bwayo bwabeeranga bumpi nga Ssemaka teyamuvanga ku lusegere gye yanywerangamu omwenge awaka ne mu birabo. Obulago bumpi bwakabula butugiro ne waggweno ku mwanga nga zigazi ali bagisaawe wano ng'agaza wayiisa omwenge gwe ng'aleeta mu ndeku yalinangawo n'endeku endala z'amanyi nti zino zigenda mu eccupa emu eno mugenda mu ccupa bbiri. Yabanga nnyonjo buli kiseera n'atuuzaako akalagala bw'abanga atambulamu koyeewunjula kisobola okukuuma ebirimu nga biki nga biyonjo. Ey'obulago obuwanvu abakubi b'ebivuga bagisaamu amalanga n'efuuka ensaasi nga bwe tukozesa mu nsaasi nga eŋŋoma zino eŋŋanda zivuga eza nankasa kaakati zo nga ze bayita ensaasi. Eno n'okutuusa olwaleero yeeteeka eggono mu bivuga by'ekinnansi era weebulako bivumbeera. Era eŋŋoma enyuma obulungi ebaako n'ensaasi. Empaawo y'endeku eyabanga esaliddwamu ebituli bibiri era eno bajjajjaffe abaabanga tebaagala kunywera ku ndeku emu n'abalala gye beetaniranga. Eba ndeku n'ojawuzamu ekitundu ky'engalo tugenda endeku eno bweti eya wansi engazi bweti n'oyawuzamu bwoti wakati n'obwegendereza neyisiga oludda nga lulinganga bakuli era nayo teekebwamu ebyokunywa. Endeku eyandawula yabangako ebituutwatuutwa ku ngolo nga kiwanuzibwa nti omwana oba omuntu omukulu bwe yafuukukanga olususo nga bazadde babalagira okugula endeku eno. Abantu ambagereesa nti omwana bwe yabanga nga alwadde ebirwadde bino nga olanga binnamusuna oba ensunda ezo oba ezityo bagambanga nti bw'ofuna endeku eyandawula eyo ekyo ekimu ku biyinza okuyamba omwana oyo nakola ki oba omuntu alwadde ebirwadde beefaananyizaako ng'olususu lwawe bwe luli n'awona. Kyokka butonderwako mu kuzaalibwa kwayo ng'essizza bubeerako obuntu ne bubeerawo buti obusongovu. Endeku ey'olwendo eno yabanga ntono ng'obulago bwayo bweweseemu era gye baasenyesanga amazzi mu nsuwa. Nogamba nga atonza kubayo wooti mukono atonza kuteekayo kikopo kati no beeyambisanga olwendo olwo n'akwata wakugulu wati nga baagisaze endeku baagisaze akasigadde n'akateeka mu nsuwa n'asenayo amazzi n'agatulira mu giraasi oba mu kikopo onaalyoka akola ki n'alyokayo. Amaka g'omusajja Omuganda tegaabulangamu ndeku. Richard Katongola agamba nti abanywi b'omwenge abamu endeku baazisangamu obuseke bw'obuti. Ate eriyo abamu abeekengeranga ng'oteekengedde buyonjo bwoyo agitunda kawuno yayinzanga okufunayo oluseke ne bamuteekera omwenge mu ndeku kuba bagipimiddemu n'afuna akaseke akampikampi n'ateekamu n'anywera okwo. Naziku n'endeku yalinga muzaŋŋanda abanywi baagwo baagunywanga bwe bawaya nga tewali yenyinyala munne. Tetulina na byandwadde zino nti wenyinyala gundi nti ayinza okubaako obulwadde nga tunywesa endeku emu oba bbiri abantu batuli bataano. Moses Mageza agamba nti endeku by'ebikopo by'abajjajjaffe ebyasooka. Kubanga olwali tetulina magiraasi ng'omuntu abeera na ndeku ayinza okubeera n'endeku ze nga 5 6 baba mikwano gye gize nga bajjayo kita kyabwe nga batuula awo oba mu kisiikirize nga buli omu akwata empaawo. Bbanja lya mwenge liggwa na mwenge endeku yamalangawo enjawukana eyabanga ebaluseewo wakati w'abataka. Kibuuka lumu yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.